kaweefube ono bamutandikidde mu disitulikiti y'e Mikono ku luguudo lw'Ejjinja nga we tubasangidde nga batuuse Njeru mu disitulikiti y'e Waliwo. Ku luguudo oluyingira n'okufuluma olutindo olukadde mu munisipaali y'Enjeru e Buyikwe we tubasanze nga basiiga ebiba ebiraga abantu basalira oba zebra crossing okukendeeza ku muwendo gw'abantu abazze bafiira mu kitundu kino. Abakyala bano abakulirwa Charlotte Kangume agambye nti ekigendererwa kyabwe kwali kubunyisa njiri ey'okulwanyisa obubenje ku nguudo. So accident tugezezaako zikendeeza naye zeeyongera bweyongezi buli lunaku abantu beeyongera okuba nga tebafa ku bannaabwe ku kkubo buli omu avuga bw'ayagadde naye ng'ate tulina ekigendererwa ekyokukendeeza accident mu nsi yaffe by 2026. Kankume atubuulidde nti mu mwaka gwa 2018 yafuna akabenje bwe yali ava ku kabaga ne banne emmotoka mwe baali batambulira bwe yagwa mu mwala. Kali mu jjijjayo emmotoka yabuukayo bubuusoli yalinnya nnyo accelerator emmotoka nebuukayo n'entomera. Ye Sonia Kyoshabe eyali omuyizi ku Yunivasite Kyambogo naye yatomerwa mmotoka bwe yali asala oluguudo era okukkakkana ng'ebyokusoma bivuddeko. A vehicle overtook another and they knocked me down. It affected me so much because I haven't gone back to hostel, like I haven't gone back to university. Movements, changing classrooms, like where to study from, it was difficult. Batubuulidde nti embeera eno yabaviirako okusomooza okw'amaanyi nga kyabatwalira ebbanga okukkiriza kye baali bafuuse. Waliwo gy'otuuka ng'abantu tebaagala mmanya balowooza teweesobola naye tuliwo bakyusa ndowooza eyo balaga twesobola tusobola n'okwekolerera tusobola okukola buli mulimu gwe twagadde ne tulabika n'obulungi. Dreams, it's not like they are shattered. I'm still working so hard. I know I'll get there. Kino kyabawa amaanyi okutandika okubudaabuda bannaabwe abali mu mbeera y'emu n'okutandika okutalaga ebitundu eby'enjawulo nga babuulira abantu okwekuuma obubenje nga bali ku nguudo. Tufeeyo oba oli muntu atambula oba ovuga booda oba ovuga mmotoka faayo ku munno ali ku kkubo tugezeeko okwegiriza signs amateeka g'amakubo bwe tuyita. Advise people who usually be on phones as they are driving. It's not good. You can be there and you know you're perfect, but someone else can make you cause an accident, which is bad. So I advise you to be safe. Mbagamba nti ebiseera ebisinga obubenje buva ku balagajjavu na kuvugisa kimama ebintu ebyetaagisa okusibwako essira. Boda, bugaali, motoka n'abatambuza ebigere is twewe ekitiibwa. Olaba atambula muleka atambulire wayina okutambulira kubanga awo wayina otambulira. Wowe emmotoka wavugira wayina ovugira naye weesanga nti abavuga emmotoka abakozesa ebidduka bwe basanga abatambuza ku bigere ate babagobayo ate pedestrian side. So singa oba ovuga n'omanya nti ow'emabega n'ow'omu maaso be basiru ate osobola okuvuga obulungi oba tobavumye naye singa ovuga bw'otyo n'omanya nti ow'emabega tandaba bulungi ow'omu maaso tandaba bulungi n'okontrolinga wakiri kiyinza tuyambako ate. Okusinziira ku nteekateeka yaabwe bakutalaga enguudo ez'enjawulo naddala zimwasanjala nga basomesa engeri y'okutangira obubenje ko n'okusiiga